abantu nga bali mu kweyagala. Kati ndoza tusoke tusirike nabo abala bifanye bakolo olugambo olwo. Musoke mwetegereze ate weeri eri omwami bamuyita Peter Abeine azaalibwa Nyamwina mu district y'e Shema. Eyo era Jessica Lupo naye ayinayo ebintu bye ku kyalo bakiyita Luchumu. Kati bakwataganye nnyo. Kati soke tubalekera kolema olugambo lwe bali abatulaba. Balukozeemu naye nga bombulira mukadde yalazeewa. Kati balumaze. Kakati anti chintandikira. Yali mufumbo ewa mwami Innocent. Captain Innocent. Mujjukira nga kyali Minister of Education. Ebintu ebyo ne biggwa. Okay, ate nga bisoboka. Mu bulungi. Kati nga tewali kimukola kimulobera. Era bwe babadde ku Kitante Primary ku weekend ng'omukolo gwa Ambalala Archdiocese Development Association abo benno bekolamu mulimu baagala kulaakulanya Ambalala Archdiocese. Jjukira Ambalala Archdiocese etwala diocese ya Fort Portal Kabale waliwo endala awo gye neerabidde. Era bajjukira abe Fort be batuyimbira Namugongo abaana bano bakatuliki. Kakati ono ekibiina ekyo babadde basonda ssente ku Kitante Primary. Kakati bwe yamuyise Vice President munange ofuneko kyoyogera naga nti kambikule ekyama kino kubanga muludde nga Jessica Lupo n'asuubiza bilioni 10 n'abasuubiza n'essomero lyammwe eri lya Nyamwina Primary okuliddaabiriza. Kaweesa batandise nga batematema bw'olubuto luno wabula ekyo kankireke. Kireke bako kawoleka ngabe nagenti bwe bampise ku mukolo ne nesonyiwo ogenda ku mukolo nga Shalita ayinza okunda bakola afuna obuzibu kubanga omwana ntya bannange tutandikire ku kikati ekirala waliwo onale bonna kiwala kingi yatulako baaba naye nagenza okuddamu mulaba era kino anyway kituufu kankyogere ekiteeteeyi kye nasemba mulaba emyaka nga 3 era kye nasanze ayambadde abantu baagala engoye zaabwe ekiteeteeyi kiraba oba mu byali 2018-19 fresh kid yamusinkana nga akyali Minister of Education ab'abaana kati wano ne musanga ekiteeteeyi kyetegereza kati wano yadde ku Africa najjo ng'ekiteeteeyi kyakyakiina yongezaako mu maaso awo ogenda kukiraba ekyo kikimu tokirengera soko jeko bayo olugambe eyo muntu alabe bulungi ekiteeteeyi kino tubaga tuwayiriza ekyo ate kiki kati otegeeza ki mukasita kiki bwega nno bwe twayogera ku Vice President wale Kiwono Kasakali nti ettayi nga zifaanagana ng'ayambala ettayi ya red kati mukoddomi we Robert Sebunya eyafiiriddwa mukyala we rest in peace mukyala Namagembe nangamba Vice fe abaalo tali twamu ettayi 12 ng'ekirabo zonna nga zifaanagana etuga kyekyo naye tekijjawo kiri nti abantu baba n'engoye zaabwe nga bazaagala nnyo kati hona obudde ekikulu tuba bize nabuga bize wabula yanyeenya okutulaga omwana ki ate nga buli kyamubuuza asooka n'akiddamu nti osomera wa obuuza gye nsomera n'alyoka mudamu olina emyaka emeka ako yakaleera luvannyuma bwe yamubuuza kati mufuna ssente meka buuza manager naye nga babuuza olina emyaka emeka obuuza myaka gyange ng'alina okiddamu nga bw'anoonya ansa omuntu omugezi nga fresh kid omumanyi abaana ba geto got talent geto katika tulabe nakyo walabi akabooza akakadde tulabe n'empya bwe yanyonyedde ku fresh kid kyalina okuzzaako wagendayo ddi kusomera ayikakubulira kubanga saamanya naye simanyi kubala myaka wasembayo ddi okugendayo okusomera bulijjo nsoma mwasomya ki mu kilasi mu kilasi nasomya ku ebya sanitation n'ebisigadde ku sande obeera okolaki ku sande kid ampereza report ze ankubira amasimu anondoola nange naye ng'alaga nti ayogera luzungu era nga nsomayo kusomero nungi ate ne batikya bakimanyi nti nze nali emabega w'okulaakulana kwe kati ebyo byonna bwe mbigatta bimpa amaanyi ne mmanya nti omwana oyo ebintu byonna abikwataka kuba kati ye headboy ndowooza y'omu ku bakulembeze kati n'olwekyo nsuubira nti ye muntu asobola kati okugaziya obwongo bwe n'akola ebintu ebiwerako ku mulundi gumu nze ekyokusoma kinsanyusa nnyo kimmala kubanga kyekisumuluzo ebirala nabyo ne biryoka byegattako
kyekisumuluzo ngamba tubuzeeko nnyo naye nga gyali anti muwabuzi wa president kiba kitegeeza talina direct mulimu nnyo guli direct gwakola nga guli bwe yali akola asobola okubula ekyabadde ku national theatre ggulo anti okulonda bayirawo kw'abayimbi kubadde kwa leero kati bakkanyiza kuyiise wawuma officially tekuliyo kati kuyika mirundi gwakubiri kati babireke yali police board ng'ogasseeko national culture forum bwe basinkana juzi ne bakakasa nti weekuli kati minisita awo wa gender bet among n'afulumya ekiwandiiko tekuliyo police board ne jeff akongo ku left n'agamba gyekuli kakati eggulo ne batuula ne minisita ekyo kyekifaananyi kyolaba ku kkono yakulira ebyokulonda wakati ye minisita oli naye asemba ku dnalima kabokisi okuyomba kwabadde awo kati soke tulabe swahaba kasumba ndowooza yasinza okwataakinga embeera ayina be yalumbye olwaki kubadde kutandika kutambula tugenda mu maaso bannange ebintu bya ssente bizibu nnyo sindi ne fina balikawa nango nga balwanira omusajja ne basooka bwe mwatala naye akasente bwe kajja naye police board ke kaseera mudde mu kibiina kyammwe kye mwatandikawo mulwaninge emirimu gyonna association tosobola kuddukanyizibwa gavumenti eyina structures mweyita okuddukanya ebintu ng'ebyo tosobola kuddira mu futi n'omugamba agenda asala embuzi ku kyalo asale nte tekisoboka kakati minisita wa general running association kiba nayita ku ncc nayita ku ncf nayita ku union ye najja butereevu mu association yegatiramu abantu bano abasookerwako kiba kisusse tubagaliza akaseera kalungi gye mulaze obukulembeze bwawuma budde mu police board mbu kansesiza mbulaba wuma yagatta sindi ne fiina abaali bakazi bajja mukakase nti na bintu bizibu naye kakati ndowooza bwe tubasiibula katubalekere abantu kye balowooza omukyalo ono ojja kumula muyimbi bamuyita Juice we east egaa nti ddala singa okulonda kubaddewo leero bo tebaalironze at least baalikoze wuma oba eyaabwe kakati Lord Bitem Ramadhan Mutebi yeesimbyewo kati yagamba anyway ebirowoozo byabwe ogenda kubiraba what should be the next step kubanga minisita teyagambye ki kyetuzzaako kati buli omu alinzaawo so katubasiibula olaba abantu abo tubagaliza amananga olunaku olusinga basawo ne banyabo mwe musinga buli omu mukama mwekyayagala yinza eddwala namalowembwa Josephat Sseguya VIP. Good morning. Kulonda kwenkya seetaaga kubeeyo mbadde njagala regions zonna nga zisobola okubeera mu kalulu kano mulimu abantu nga Sindi yagamba naye kennyini okulonda tekubaayo ate nze naye tekitegeeza nti muwagira olw'ensonga nti oyo ye kati naye yeekwata ku bisubi bigaayo ali mu kulwana nti n'okulonda kubeeyo oyo takyalina kyatugamba kubanga buli kimu kyonna muwuma emivuyo gyonna gyetoololera kwabo kati bw'ogenda eri King Sir ye kennyini obuwagizi abuyina wano Kampala yensonga lwaki obawulira bakaba nti tulonde njagala tufune okulonda okuli fair nga n'ab'omu region kwebali olunaku lw'enkya era we banaagamba nti okulonda kugenda kubeera yaawo gugenda kuba muliro kubanga police board nayo bwegamba ne electoral commission mbu okulonda kwenkya kubeereyo which means balina ebintu bye bazibira biffe bye tutamanyi n'abayimbi abalala nga ye okutuuka mu Kampala alina okubeera nga ajja olunaku olulala asobola okutuuka mu Kampala ng'obudde bukyali kati omwo mulimu nti no alina okufunawo okusula emmere ey'okulya transport amuleeta ate amuzaayo n'olwekyo abayimbi ffe ab'emu east tetuwagira okulonda kubeewo olwaleero kati nze nga nabuzaale Barbara Lady Joyce amagezi gendeeta ngamba abakulembera mu bino ebintu by'obululu baorganizinge buli region ebeere n'olunaku lwayo bamanye nti olwaleero kagenda kubeera mu east bakawa olunaku oluddako kagenda kubeera mu north nabo baorganizinge akaseera bwe kati kagenda kubeera mu west bwe bamala eyo babugatire wamu ku national theatre bamale baleete results tumanye ekituufu kiririddawa